gye buvuddeko ng'abaana basoma kukwata bukusu wabula nga tebasoma kutegeera, so ng'omwana ow'omutendera ogwa nnassale kimwanguyira nnyo okukwata by'asomye ng'alabyeko era ng'akutteko. Kale nga wano guno gwe mugendo ekitongole ky'ebyenjigiriza gwe kikutte. Wano essomero lya Vivizi Mukubira Junior School batambuzza abaana bano okubeetoolooza ekibuga Kampala nga babalaga ebifo eby'enjawulo wamu n'ebikolebwayo. Bano balagiddwa ebifo eby'enjawulo omuli poliisi, emizikiti, banka, obutale wamu n'amalwaliro era obwedde eriiso bakanudde nga lya Wakasanke. Omukulu w'essomero lino Diana Mukubira alaze lwaki batambuzza abaana bano. Buli tuba tugenda okusomesa abaana ku topiki emu tumakinga sure nti abaana abo tubasomesa ekyo kitumye nnyini ekintu ate era ne tukibakwasaako. Omwana tumusomese ng'ekintu ng'akikwatako. Bwe guba muyembe gube nga muyembe. Bwe tuba nti tukusomesa kugenda oba mu katale, abaana abamu tebamanyi katale, tebagendangako mu katale. Ebintu babisanga waka tebamanyi gye biva. Balabye mu ddwaliro bulijjo tebamanyi na ddwaliro kiki kye bakolerayo. Abazadde babatwala mu kiriniki. Naye leero tubatwalidde ddala mu ddwaliro eddene ne balaba baddokita, ne balaba bannaasi, ne balaba abalwadde aba buli kika. Engeri abasawo gye boogeddemu nabo buli omu n'agamba I want to be a doctor, I want to be a nurse. Nebyo balabye engeri abasawo gye babeeramu smart, gye babeeramu. Diana Mukubira akubirizza amasomero gonna mu ggwanga okusomesa abaana ebyo bye balabako era bye basobola okukwatako kibanguyira okujjukira. Nkubiriza amasomero amalala gonna okulaba nti abaana baffe basoma ebintu ddala nga babitegeerera ddala, babeere nga obwongo bwabwe buba nga bugaze mu buli. Ono bwakusiigira ekifaananyi eky'ebyensoma ey'edda n'ey'ensangi zino wamma ggwe byanjawulo. Bwe nkusiigira ekifaananyi eky'ensoma eno gye tuliko kati ne ku yaffe ey'edda oyinza okwesanga nze nga kugamba ensoma eyaffe ey'edda ate yali nnungi nnyo, kubanga bwe twasomanga edda ffe nga buli kimu kibeerawo awo. Bwe kuba kulima nga tugendayo mu nnimiro nga tumanya lumonde ava wano, ettooke erikulira ku kitooke, ekinyeebwa kiva wano, nti okubajja ng'era batuwaleetera ne tubajja ebintu ne tutunga ne tufumba. Kyovolaba okusoma okwaffe twasomanga ebintu nga tusobola okwerwana kwe kaŋŋambe nti no tusobola okubeerawo mu buli mbeera yonna yonna. Bwe batuuse ku muzikiti gw'e Kanyanya, Sheikh Masengere Abdulakim asibiridde abazadde entanda. Omwana najjakula naweza emyaka 18 n'ogenda waggulu olwo aba takyakuwulira. Obanga tewamuteekamu kiwali oyagala mu gino emyaka gino kitegeeza wanaatuuka waggulu ajja kukulabanga omugamba n'ekyomugamba n'akunyooma. So kyamukisa mulungi mbebaza essomero lyaffe era Kindagaten lireesa abaana ne balaba watya otutambuza emirimu ku masigiti. Bano batuuseeko ne mu katale k'okukaleerwe era ng'obwedda buli kyamaguzi kye balabako baagala bakirye nga basuubuzi. Nga mu mbeera eno Isaabirye Alex alaze obwetaavu bw'abaana okumanya abazadde wa gye bajja ssente. Kibawa amaanyi okusoma nga nabo bamanyi emirimu egikolebwa abazadde, ate nabo ne kibawa enkizo okusobola okuyiga butya bwe bakola emirimu egyo ne basobola okutambula obulungi mu nsi nga balina emirimu gy'omu mutwe, nga kuba oyinza okumala okusoma naye nga tolina kyomanyi kola, naye waaba ayize nga asoma kimutwalira okubanga ensi emwanguwira mu kutambuza obulamu bwe. Ye Matovu Edward agambye nti kino kyongera okuzibula abaana amaaso. Abaana muba mubazibudde amaaso, abamu bawulira buwulizi nti nno kiyitibwa katale
naye nga tebakimanyi oba kifaanana kitya nga balaba ng'oba mu ndowooza yaabwe balowooza nti oba kintu kya magero nnyo oba kintu kyawukana nnyo ne mu bintu ebyawaka. Naye kiba kirungi okuba nti nno mubaleese ne balaba ku bintu eby'enjawulo ebitundibwa mu katale, menvu, nsujju, nakati, biki, kiba kibawa ennanka, essanyu, naffe kituwa essanyu abazadde. Tusanyuse bajje bayiga ebintu bwe babiyita kubanga abalala tebabimanyi. Watermelon bazimanyi, amenvu bagamanyi, katunguma bamumanyi, naffe nange bamanyi nti ndi jjajja. Bano ku poliisi nayo batuuseeyo era abasirikale abakola mu woofiisi y'amaka babasanyukidde bya nsusso. Baabaana abeenyigira mu by'obulimi balaze engeri gye balabiriramu ebirime byabwe. Gye tulabiramu ennimiro yaffe tulina enva endiibwa era tuzikoola, tuzifuuyira n'ebirala bye bakola okulabirira ennimiro. Tukola ebirime byaffe okukula obulungi n'obutabirya n'obutabeeramu bintu bisobola lya birime byaffe. Byaffe bino eno tubifuuyirira okuggyako ebiwuka ebiba bigenzeeko okubiteekako nekikala nga kyonna nekiba nga kikala nga tetusobola nakirya nga okiri oyinza ofuna obulwadde obukuddusa mu ddwaliro. Tobula tubifuuyirira nebisigala nga bikyali mu kkala yayo nga bwe biri nga ekitonde kyawo ekifaanana. Ne zino ennyaanya tuzifuuyira ennyaanya zaffe okusobosa ennyaanya zikule nga teziriiko ddagala lingi ng'ebiwuka tebizigenze nako, nga tusobola ennyaanya ekikola kyayo nga tekikaze obanga obuwuka busobola otambulira kweza ennyaanya. Abamu ku baana bano abato abatambudde bye balabye babinyumya nga lutabaalo. Today I have seen things found at market and I have seen a doctor and a nurse. I'm from seeing the market and I'm from seeing the hospital, the bank, the nurse, the police station, the mosque, the church. Okusomesa abaana ebyemikono bye bakwatako ne bye balabako kibayambira ddala okujjukira era n'okutegeera amangu okusinga okubasomesa eby'omu bitabo byokka eby'okukusuwaza. Addison Sempija yakusakidde emboozi eno ku Promise TV alipoota leero.